Lilian Kasisachi mutuze w'e Lubirizi ku kyalo Nyambura mu muluka gw'e Nyambura mu ggombolola y'Ekicwamba. Yazaala abaana 6 naye 3 ku bo balina obulwadde bwa Nalubiri oba sikosel. Atubulidde engeri gye yafiirwa omwana we yasooka oluvannyuma lw'okuggwamu omusaayi, kyokka bambi nga ye ne be yali abeera nabo tebamanyi kwe kiva. Kale nga mbeera ne jjajja wa bba wange, olwo olunaku twali tugenze mu katale nga mwana tumulese waka. Twavaayo nga mwana akaaba kumuwa bbeere n'agaana. N'akaaba we zaatuuka ssaawa 11 n'alagira ddala nti omusaayi gukoze eki? Gumuweddemu. Omusaayi we gwamugwamu kumusitula kumuddusa mu ddwaliro yafiira mu kkubo. Yaddamu n'afuna olubuto olulala nga ku luno baali balongo. Kyokka oluvannyuma lw'okuzaala asooka, omulala olwajja teyaweza wadde ebbanga ku nsi n'afa era entabwe ng'eva ku musaayi. Babire yamuzaala ssaawa 9. Oli n'asigalamu mu lubuto. Yafuluma ssaawa 2 z'ekiro. Kati yagenda kuvaayo mu lubuto nga yenna talina musaayi mu mubiri. Yavaayo wenti yamala just dakika nga 5 n'afa. Kyokka era lwali olwo n'omulongo eyasigalawo babiri ne bamuddusa mu ddwaliro e Masaka. Ekirungi olwamukebera, omusawo n'abalagira okufuba okulaba nga taggwamu musaayi. Omusawo n'angamba kati omwana olina okumuwa, alina okulya bulungi, alina okunywa bulungi, kugamba nti omusaayi teguddamu kukola ki? Kumugwamu. Yali ali awo, Mukama n'addamu n'amuwa ettwe eddala. Olwo babiri n'amuweereza ewa maama we, kyokka naye yayita ku lugwanyu anti era omusaayi wali olwo gwamugwamuko. Kati awo wenyafunira lubuto lwa kiiza, babiri n'emukwata n'emusindikira maama omukyalo eri waffe. Era we twatuuka wenyamusindika ng'atuuse eri, omusaayi ne guddamu ne gukola ki? Ne gumugwamu. Maama n'amutwala mu ddwaliro awo buliisa ne bagamba tebalina omusaayi gwe wa O+. Awo n'amuggyawo n'amutwala Pakwaki. Katonda yayamba kizza dda ku balongo, ye n'atwazatwazaako, kyokka ku myaka 2 naye n'atandika okuggwamu omusaayi. Obudde bwatuuka n'alwala nga tasobola kuyimirira, tasobola kutambula, omusaayi ne gumugwamu. Nyamutwala keyayu. Yaddamu n'afuna olubuto olulala. Ono ye ku myezi 8 we yatandikira okuggwamu omusaayi era n'amanya nti naye alina Nalubiri. Namala bamuteekamu omusaayi nga alina emyezi 8. Ecupa esookera ddala. Kasisaaki agamba abaana bano bakyuka mu mbeera zaabwe n'okutuuka okufuuyisa omusaayi, kyokka olubateekako omusaayi ng'embeera edda mu nteeko. Ate buli kumutwala mu ddwaliro kasita bamuteekamu wenti musaayi bakyukirawo ddala. Nga yafunye ataaka, teri kiba kikolebwa okuggyako buli omu okweraliikirira. Buli mwana alina sitayiro ye. Ayinza kugamba nti omugongo gumuluma, amagulu gamuluma, omutwe gumuluma, nga tayimirira, talina kyalya, talina kyanywa, paka ng'afunye eddagala likendeeza ku bulumi. Mu kiseera kino ebyokwefaako ng'omuzadde yabivaako anti buli ssente egenda ku baana. Okwambala olugoye nyakivaako kubanga buli lunaku balina okukozesa bituruutu, disikasi, obutunda, emicungwa. Wabula agamba nti okufuna eddagala mu malwaliro ga gavumenti mu Lubiriizi lutalo lwennyini olukira olw'Akatonga. Tewali mu Lubiriizi muno omuntu tatulimba nti ddagala tugenda ku ddwaliro lya gavumenti eddagala ne lirabika, teririiyo. Eky'ennaku mu mbeera eno yonna taata w'abaana yamuddukako ng'agamba nti amukooye n'abaana be abatalina mugaso. Okukubira omuntu simu nti omwana ali mulwadde buli wiiki. Tulina okubeera ku kitanda ate omwana ayagala ki? Omusaayi. Omusajja byatuuka ne bikola ki? Ne bimutama. N'agamba nti nze nkukooye n'abaana bo tebalina omugaso. Ono asaba gavumenti bakwatireko mu kufuna obujjanjabi bw'eddagala basobole okubeezaawo abaana baabwe. Nze n'essaawa zino ndi ku bbanja ya ddagala lya ssente ezo z'omusaayi. Cupa 10. Lino nga erya hydroxyuria
giriko expensive kubanga osanga omwana alina kamera buli lunaku alina kumera kapisi emu eyo kapiso saidi zeena eri nusu 10,000. Disitulikiti y'e Lubirizi erina amasaza 2 okuli Bunyaruguru wamu ne Katereera wabula ng'erina health center Feemu ng'abalwadde ba sickle cell kibazibuwalira okufuna obujjanjabi. Mugabi Cornelius nga Nansinga Officer ku ddwaliro lino yakaweza emyaka 33 ng'alina obulwadde buno. Olw'obulumi bwe yayitamu yasalawo okutandika akalwaliro abalwadde bano gye bafunira obujjanjabi nga kati alina abalwadde abali eyo mu 7. Nga Lugazi Health Center tulina abantu abajjako abatuuka mu 40 kati osanga kabokisi kaweerezako 3 bokka. Asaba gavumenti okuyisa etteeka ku baagalana nga kyabuwaze okwekebeza nga tebannaba kufumbiriganwa wamu n'okuteeka ebyuma ebikebera obulwadde buno mu malwaliro ga gavumenti. Nga sickle cell test nebeera ku ddwaliro ddene nga lino ery'e Lugazi, at least the whole district ne screening. Tutuukiridde akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Aida Nankinga n'ategeeza nti mu disitulikiti y'e Lubirizi balina abalwadde abasoba mu 200 wabula ku bano 40 bokka be banoonya obujjanjabi mu Lugazi Health Center 4. Tulina abantu abasukka mu 200 abalina obulwadde buno naye mu clinic betwakalabako bali nga 42. So abantu bakyali mu byalo abatannategeera nti balina obulwadde buno balabula mwana kulwala kati abazadde basooka kulowooza olumu nti baba baloze. Kyokka agamba wadde guli gutyo n'eddagala minisitule y'ebulamu lyebaweereza terimala. Eddagala lyebatuwa terimala ku baana 4 betulaba osobola okulaba ng'owaddeko abaana nga 5 ku 10 kitegeeza bali 3 abalala baba balina okugula eddagala. Kati okulwanyisa obuzibu buno mu disitulikiti y'e Lubirizi minisitule y'ebyobulamu yateekawo enteekateeka okusomesa abaagalana kye balina okukola nga tebannaba kuzaala. Nankinga kyagamba nti kiyambyeko mu kukendeeza obulwadde. Myaka 5 minisitule yateekawo puroguramu y'okuba nga tugenda mu byalo ne tuwulira abalwadde oba nga tebannafumbiriganwa okwekebeza na biki. Kinajjukirwa nti wiiki ewedde minisitule y'ebyobulamu yatongeza enkola y'obuwaze okukebeza abaana nga baakazaalibwa. Okusinziira ku Aida Nankinga kino kyakuyambako okwongeza obuweereza mu balwadde ba sickle cell. Abaana tubajjako akasaayi nga babazadde kati akakasaayi tulina kye bayita hub transportation network. Kakati akakasaayi tukabajjako tukaweereza e Kampala ne bakakebera then bo ne batusindikira results. Ate results tuzifunira online. So tulowooza nti kigenda kutuyamba nnyo. Mu mwaka gwa 2023 kyazuulwa ng'ekitundu ky'obuvanjuba bw'eggwanga abantu 300,000 bwe balina Nalubiri.